wafiira y'abantu abalungi wafiira y'abantu abaali bagenzeyo mu butongole ne wafiirayo n'abo abaali bayiseeyo wadde tebaali mu mateeka naye obulamu bw'omuntu kintu kikulu nnyo oba oli mu mateeka oba toli mu mateeka oba oliyo mu nsobi obulamu bw'omuntu kintu kikulu nnyo era kyoba olaba nebisaayisemu ku ebyo abamu babisanyukira abalala baga nti nedda baaba nabano bakola nsobi naye ebintu ebyo si birungi n'olwekyo nsanyuse nnyo okubeera wano tekobeera ku nsonga nsanyuse na nnyo okusangako ate mukama wange road mayor w'ekibuga ekya Kampala naye nkusanze omanyi abakulu tebasangika omusembererako kusanyukamu nkiriza malo okumwanjira ojja kumusanyukira mukulu tweheyo road mayor abadde yakatuuka ku Elias Lukwago somusanyusa okulaba nsaba obuuze kubatuliza ensanyusa nnyo Martinus Kakintu kubeera ku CBS muganda wange tweheyo nomusanga twanyumyanga nnyo naye naku zino byakyuka lwaki byagusamba mu bululu akyalwanirira ebyobufuzi tebitwawula amasomero wali mulungi nnyo naye byewagenda munzikiriza nkuliseeyo Katikkiro wa Buganda olunaku lwajjo mu kaliisoliiso wamu ne Ssaabasumba wa Ekereziya n'abantu babeemi bonna bangi abawagidde enteekateeka z'okuzimba eddwaliro ly'enkozi nkozi yatambudde bulungi kaliisoliiso kkulu mwebale nnyo mwebalire ddala kugayivinga omutima ogwo Centenary Bank Rotary n'abalala mwenna ttiimu yabadde nnene mu likolo gwabadde omunyivu nnyo n'ensimbi era ezaaweereddwayo kati katusabe ate tutandike ne ku Lubaga Hospital Lubaga Hospital ezza emyaka 25 era ng'etakuza omwezi 17 tutegese dina ku Popopo Ssaabasumba naye mugenyi omukulu enteekateeka zimanyi Uganda Matters Hospital Lubaga myaka 25 nga tuteekateeka okwongera amaanyi mu kyuma kyafugula ekyuma ekyomulembe ekya CT scan biliyoni 2 ng'obukadde 2 zezeetaagisibwa Oscar njagala obategeeza kino nkisimbako nnyamanyi tulina abasawo abakugu mu Uganda wano bangi nnyo nnyo abasobola okukola ebintu bingi okutujjanjaba naye ebyuma tetulina nze neeyongedde okuyiga ku bintu bino bwe nabadde India ne banjijjanjaba eggumba lino okugjamu disiki eryentawaanya ne bateekawo endala nga wano ne Uganda kyali tekisoboka naye nga abakugu we bali badokita Olofi badokita Nyati badokita ani bangi neurosurgeons bangi naye ng'ebyuma ebikola ekyo tebabirina so tukole kyoyogerako nga ntono nnyo tetusobola zifuna kubanga sagala kuteeka mu byabufuzi kubanga nkozi hospital gyetwogerako gyemu abaddeko eya Kaliisoliiso Dina ndowooza CBS kiyimiriddemu kati emyaka 5 nekyamazima sente teziwera naye abantu bakyeyogera okufa buli mwaka naye nga sente zeetaagisa si ze nnyingi ennyo zendowooza kansabe deputy speaker bw'abaawulira owa parliament lumu yabadde asonda sente za kyaki ewaabwe Emitooma ne batuula mu kkanisa wali n'abantu awo mu ssaawa egi nga basondya akawunti kamu obukadde 7 beetudde nabo wali yatutte bakiumira abasudiiri baani bonna ne babeera wali naye ekintu kyenkozi baali badde bakimaliriza Kaliisoliiso ekoze omulimu munene twali badde tuwulirayo saagala nange kuteeka mu kyabyabufuzi nakimu naye ekintu ekyo kinene kubanga eddwaliro eryo nze ku luguudo lw'e Masaka kwempita n'olwo tweheeyo bwensuubira bw'ofunira accident anywhere mu Lwera wonna banoonya bakuzaawa ate abasawo abakugu batunnyonnyodde nti ebizibu ebisinga okuvaako abantu okufa okufuna permanent disabilities n'abamu okufa okubatambuza ngendo nnyingi nga n'enguudo si nnungi omuntu omusaayi guvaamu afunye accident guggwamu ate omuddusa mulago w'e Masaka oweyo e Kampala ojja kusangawo jjaamu kakati ekintu ekyo kikulu nnyo koze eno simanyi lwaki omitweheyo koze eyo temugiwulira koze eyo nkulu nnyo nga road mayor bwakugambye nange awo ekuzibwa empita era ndabyeko accident nyingi nnyo nebaza Katonda nti nange nkyali mulamu kubanga nafiirwako awo dereva wange yafiirako awo mu Lwera
olwa bagita hemorrhage musaayi okuvaamu omungi nga tebasobola kuguziiza so enkozi awo kyekimu n'ekitundu ng'ekyerugazi gy'owulira awo waliwo eddwaliro awo erugazi awo ku lw'ejjinja so amadwaliro ago ndowooza kintu kikulu ate eddwaliro teriina luganda teriina kibiina teriina ddiini obulamu babulamu n'olwekyo ndowooza oluusi abamu bwe batuuka ku nkola babiteekamu tubite ebizikiza ebijinji simanyi kiyite ntya mu luganda mwamirukwawo ebikuuli babiteekamu enkuuli baga road mayor yakirimu n'olwekyo bwe tubiteekamu amaanyi oluusi anaafuna obubonero okitegeera ndeesa ensonga eyo kubanga ebimu si nkozi yokka waliwo n'ebyandibadde bikolerwa ebirungi naye osanga olega kasa meya yakirimu kafe nakyo nze ndowooza ebintu ebyo byetwandibadde tujjako n'ekyokubiri ebyuma byetugula ebingi weebiri naye tebikola lwa nsonga bbiri ensonga emu ababikozesa tetubawa mirimu mayinza oluusi bwe ntuuka kwogera ku nsonga ezo njogeranga munnauganda siyogeranga munnakibiina abamu tetubawa mirimu ojja kugenda mu disitulikiti waliyo ekyuma ekikebera teri akikozesa ogende mulago bakugamba nti abakozesa ebyuma bano tebaliwo ekyokusatu abamu kubandibadde babirongoosa abaasoma emisomo gya medical engineering tibafaako era gye bali abaana zinna n'omwana gwemwenye yasoma biomedical engineering Makerere n'agenda n'akola masazi n'akola a PhD n'agamba ebyaffe bya Uganda sibyendiko kiba kitegeeza nti tulinamu ebirumira bingi byetulina okulongoosa mwami honorable katununzikiriza nze ekyo kimalirize nga bwensaba abannauganda ab'omwoyo omulungi batuguleko tables eza yadiyo ya 17 Oktoba eri wano ku Potopo tugenda gula CT scan machine y'omulembe ya Lubaga Hospital meza ya milioni 3 ticket ya mitwalo 3 nga kaliso bwe yategese naffe bwe tutegese Kenisi Sentongo ali Lubaga Hospital abangalo mulaba monna mutuukirire tubeeko kyetteekayo fundraising si kibi naye ndowooza nti abantu omulanga gwo gwandibadde gwongerezaako bwongereza ng'ekisinga obunene ekiwerekwa kati Lubaga Hospital si yakyo myaka 25 gyetucelebratinga nyokuba nti nayo ekyakaaba okuba nti bagisondere ssente abaminsani bagituzimbira ne bagitulekera kyekituufu kereziya tesolooza musolo yennyini ddwaliro eryo ate ne bebajjanjaba tebali ku renti ziringa bonogenda malwaliro saagala gamenya wano bwogenda Lubaga omunaku asookerwa akajjanjabibwa waliwo eddwaliro lyojja okuyingiramu awo saidi z'ennakasiraamu tubeere na ku reception lwa gavumenti nga tofaanana kuba twali badde wano Lubaga tebakikola kakati tuyambeko eddwaliro eriyamba omuntu wa bulijjo honorable Abed Bwanika sibutusanyusa okulaba sababuze okatuwuliriza batuwuliriza mbalamusiza abali ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka ate n'abakulu be tuli nabo wano ku Lord Mayor n'omukulu yali omusomesa akati kyali musomesa wogera ziri abasomesa abe waffe kimanya kawuni ambalamusiza mbasasike bannabuddu ne tubasaasira kanegatte ku ggwanga lyonna okusaasira eggwanga erya Honorable Napito abadde muntu waffe w'abantu bonna kitalo nnyo mwate abali mu janulizimo tubasaasidde mu ngeri enjawulo n'abantu batteeso ate n'okusaasira bannanuupu olw'okufiirwa deputy president waffe Mushala Mole Mukisha Jole kyomugasho erinnya lya ku kyalo eryewammwe yazike omwana waabo anamaawa bwe gyawamuzaala kitalo nnyo tusaasidde lumu nali Kasese eyo nga ngenda Kirembe nga simanyi nti CBS etuukayo ekigenda kulya naye lumu baninnyaga nyingira ku geeti
omusajja nemuwuliza ng'alina radio ku internet si ku internet radio enomu radio yali tandabangako naga atya ndi wano ku radio mpuliriza SBS naye lwali lwamukaaga era bwe namanyira nti nabuuka mu bbanga naga nti nkuwuliriza sebonzikiriza omuntu bubiri bwokka okutegeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka ensonga eno ey'okuregisitalinga emmwanyi ennimiro zaffe olw'akatale k'e Bulaaya. Tugenda tukubiriza abantu baffe ensonga eno obutagibuusa maaso kubanga nkulu nnyo okusobola obutafiirwa akatale, era nga ntegeeza abantu baffe nti abakulu aba UCDA bwe banaaba bazze gye muli olw'ekyo kikatino kyenjogero olw'akatale kali mwewandiise kubanga bali ab'e Europe baakitusaba okusobola okuba nti emmwanyi ze banywa ze tubatunza teziri we twatema bibira kakati si nsonga ndala era katusuubire nti binaavaamu tebagenda bikozesa bintu birala naye eyo yensonga enkulu. Akasembayo kwe kutegeeza abantu baffe naddala bawuliza radio eno nti gavumenti yeewola ssente okutambuza amasannyalaze obudde buno bali ku feezi nga toyina muti gwe weetaaga oba weetaaga omuti gumu genda osaba amasannyalaze osasula $40,300 omutwalo gumu n'ekitundu ogwo gwayakawo $40,300 za inspection ng'omaze okuwayalinga n'oteekamu amasannyalaze weetaaga omuti gumu oba teweetaaga muti tukyanguyire nkozesezza akakisa kano kubanga abantu ba Ssaabasajja Kabaka bawulira. Tuwenze nnyo sebo tuyalizege naye ku mulundi omulala Honorable Abedi Bwanika abakulu mwe mubatuukira bwe baleetanga ensonga ng'ezo ez'okuwandiisa abantu basongenga kunnyonnyola okumala ebbanga basomesa abantu bategeere nga tebannafuna mawulire gabagamba nti mukabasita baba bawandiisizza kati muwedde bwebatanyonnyola n'obutayingizawo bintu birala nga byogamba nti ate twagala pineti azigule emmwanyi nabyo bireeta abantu bavuunya nagamba kumba bampandiisa kuntwala wa pineti. Honorable Sebunya Robert. Bakadde baffe tubalamusizza abawuliriza CBS. Mutuufu abantu baffe okufiirwa kungi naye ate era n'ekya okumuleti kyatuyisizza kyazze kyakibwatukira wabadde mulwadde akabanga twategedde naye okuga nti okufa batukubye wano lwa nsonga kati nga nze nakolagana nnyo naye mu biseera binabeera chairman wa finance committee mu parliament ate nebeera trade chairman nga ebintu by'obusuubuzi n'amakolero n'emisolo almost nga buli mwaka ajja mu kakiiko okutuga nti abaayi omusolo guno nga ate muguleeze ate guno nga mukoze bwe guti ate guno ate emyenge egisinga bannayuganda gye banywa wano tegiyita na mu makolero bagikolera mu bisenge bagikolera mu bibira kati ate miwula bano abali formalized abainformal so twayita nnyo mu bingi ne tobacco emabega eri so nga musajja muyivu waliwo okuba nti buli kimu tewakisoma naye waliwo okweyigiriza ekintu so twamufiiriddwa nnyo ku ggwanga n'emirimu emirala gye yakola emabega eri twamufiiriddwa nnyo kuba abadde nga ayamba nnyo manufacturers association eyo ng'alina activist mu by'emisolo ng'emisolo bwe gifuluma yasooka okukola pepa ennyonnyola ki kyemukoze lwaki temwandikikoze so bannayuganda badde abamu baali tebamumanyi naye abadde ayamba nnyo mu bintu ebyo n'abalala bangi abatufuddeko nabana abasadde baffe abanuufu tubasaasira bwemufiirwa omukulembeze ffenna ndowooza tukitwale nga ffenna tuba tulumiddwa kuba omuntu oyo aba atandise okuteeka ettafaali ku ggwanga so bamufiiddwe naffe tubasaasira n'abalala bangi abatugenzeko n'omukwano gwange bamuta Susan wetteesa eyo naye yafiiriddwa maama bansaasira esobodde kuziika naye kano kayiseewo mwogedde ku ddwaliro lya enkozi
Kakati ebintu byonna tubikola step by step. Tumanyi gavumenti erina okukola ebintu bino obuvunanyizibwa yaweebwa naye tesobola kukola byonna mulundi gumu. Akati wabeerawo akwatiddeko tugambe nti weewaawo. Akati nga zirabadde munyonyojju nabadde mu nkiiko z'engalo nnyo z'aba NPA byakuteesa ku NDP4 ebijja n'ebirala byebiki naye okuva emunyonyo okudda eno waliwo kyatwalidde essaawa ng'abantu bayingira munyonyo emmotoka zikutte nti nasoose kulaba bugwa buno obwaze emmotoka nagati kyekiri wano ngenda okugira bwendi ngenda okulaba fulaga za CBS nga kanfulume mangu ngenda mu lukiiko olulala e Kampala okufulumawo nti kaliisoliiso ng'aleese omutawaana ng'aleese omulimu gw'amaanyi abantu nga bangi abayingiramu era teetiro zabanene so twebaza information kwekyo kikkirize Uganda Law Society olwaleero tulonda jjulo era twabaddeyo emunyonyo tulina twabaddeyo abatuuse obula babaddeyo 12 mu ebyo mu bitaano tulina conference yaffe ate balooyo bamanyi buli omu almost alina emmotoka kati wabaddeyo abantu babadde bangi nnyo tubeebaza omulimu ogwo era tubasaba bagutambuze bagukomekereze akati ate n'abalala bakwate ku lubaga ng'ono bwagambye ate n'abalala bakwate ku birala kakubuzeyo katono nnyo eriko ebintu bingi katono nnyo kesijja kukalwisaako kubanga ataddewo ekyo gatukwate step by step mu priorities okuwa loko bilioni 3 okugitaasa n'okuyamba nkozi oba lubaga kiki twalisoose buli omu akwate waako kyetusaba era kyetwebaza kokati nabadde gulu eyo wiki etandika nali ggulu naye gavumenti ng'ekola oluguudo okuva olw'enkunyi n'ogenda paka ddokolo n'ogenda paka paaki n'ogenda paka alira gavumenti ate byekutekeyo binene sebakatukamukoka manyi nti si ye topiki naye gavumenti yateeka ssente mpitirivu okugula ebyuma ebyo ebikebera naye biri mu malwaliro tebikola enkozi tebiriyo ebibaga tebiriyo naye nga biri mu malwaliro biri mu mabokisi tweza nnyo tweyanze basibode banyewe eyo debeti eyinza ebyuma ebyo bituluma nnyo naddala bannayuganda bamanyi nti atanafuna birwadde binene waliwo sente nekintu gyojero gyojja mu birwadde basibode banyewo abatuuliriza Lord Mayor tugenza okutuuka olunaku olwaleero olina abakulembeze abajja kusaidia ne executive oluvannyuma lw'ebibaddewo badde saagala nnyo okudda mabega ndi alipoota yafuluma eya kaliisoliiso basinga tetumanyi nnyo kigirimu kujjako tumanyi nti no kaliisoliiso yalaga nti waliwo obulagajjavu ku ludda lw'abo abawumuzibwa babagiddwa ku mirimu gyabwe naye ngeri okuva emabega abaddewo okusukwa omuguwa n'abo ababadde era mu bukulembeze obwo wakati wo nga Lord Mayor n'abo olw'engeri Kampala gyaddukanyizibwamu kati otufuna obukulembeze obw'ekiseera era batusuubiza tubagenda kufuna abakulembeze abalala baganda abasinga era sigala bagamba naye era bigenda kusigala byebimu tebalabawo ssuubi Lord Mayor enkyukakyuka zino ezikolebwa kyekizibu kya Kampala zinaleeta obuweereza mugyeko kiteezi eyaggwawo ekimu ku ebyo ebyawuli Kenyo ekyafiramu n'abantu ne bannakampala bakyabanja ekibuga ekirabika obulungi ekibuga ekiyonjo ekibuga ekirimu amataala ekibuga omuntu kyasobola okugeraageranya n'ebibuga wakiri ebifaanana eggwanga lyabwe. Lord Mayor waliwo essuubi nti wanaabaawo enkyukakyuka byafaayo Martin mubeeramu okwasesinga bingi nnyo n'ogamba nti the rise and fall of an empire, the rise and fall of great men. Mu kuanalyzing ebyo by historians tweheyo olowooza historian nasoma ku history negituusa mu HSC kale university sagisoma kakati babayozi bayita underlying causes ne immediate causes oba sparks kati kanake ensooka y'ekiteezi yabadde spark naye nga waliwo underlying causes mu kugenda kw'abano
yabadde spark man buso naye nga waliwo underlying causes ensonga ezizimba njagala omuntu akifuna ekifaananyi kino bulungi kuba sibe tuzze nga tutandika okwogera ku nsonga zino ensonga ez'omuzinzi ziri bbiri ezilemesezza wano ekibuga bbiri era ne bw'anaabalusa ayinza obutazimaneekinga era nja kubuulira lwaki baleese lusa ensonga esooka ye mwami Yoweri Kaguta Museveni okubanga ayina strategy ey'okubeera ne gye bayita grip on the city okubanga ekibuga kubanga kyabuntu banjawe mu nsi zonna omuntu nga oli sitting president kikutawaanya okubanga capital city tekuli mu ngalo kiba kikutawaanya kakati bayambizanyanga strategy yeteeka tuze tubyogerako sijja biddamu eyogamba nti banafuya omukulembeze obulungi naye strategy ki Museveni gye yaleeta etaamukolere mutawaanya ne badirectors ebintu ebyaffe ebyobufuzi mubimanyi ebyebiteeka munafuya omwo ebijegere biki ebyo sijja biddamu bamalira budde naye kuba executive director kyemutannamanya oba kyemumanyi kyemubuusa amaaso mwami Museveni nga aleeta Jennifer mujjukire ebigambo bye yayogera n'agamba ono ye Kamalabyonna ono ye solution badokita bagiyita Panacea manyi eddagala eri eriwonya ebirwadde ndowooza emumbwa actually Jennifer yamuleetanga emumbwa ewonya buli kimu ewonya buli kimu so yamuleetanga emumbwa ya Kampala ejjemu enjoka ejjemu biki ekimu kino ejjemu kiri ati n'aleeta strategy agamba nti kankwate sente nnyingi nziwe Jennifer tutandike okubaako bye tukolakolawo abantu beerabire eddembe lyabwe ery'okulonda bano abafuzi abakulembeze babeere irrelevant ba Lord Mayor amuwa amaanyi ne media presence abenga ya featuring afuuke the face of Kampala ate ekifaananyi ekigamba nti Lord Mayor yabeera face of Kampala executive director yabeera face of Kampala era ne mubitandika ne muleeta n'ebigambo ebitaliiyo nankulu wa Kampala ndowooza balumanyi olulimi Oluganda bakimanyi bulungi ekigambo nankulu tekiriiyo ne mutandikira okugamba senkulu wa Kampala nobuuza nti executive director abeera senkulu wa Kampala ate Lord Mayor abeera senkulu waki kakati ekintu ekyo tukibuusa maaso baali bakizimbye ne bakiteekamu sente nnyingi 2016 ne babiyizi mu impeachment ne bakola ki Jennifer n'aluka era n'olaba n'abamu bakyalina hangover eyo Jennifer 2016 mwami Museveni ng'olwatestinze ddala projekiti ye ekoze lwali asinga okukubibwa akalulu mu Kampala yaleetanira gaddi ku bwa meeya yamaliriza bamuwadde bwa petrol bajje musale n'egundi n'etumukunde bamaliriza bamuwadde bwa petrol bwa bodaboda kakati yakola statement ebyafaayo mwami Museveni n'agamba nti Jennifer yamanyi yaki ono bambi naturally n'obutonde bwe karakita yesi yakwemulisa Jennifer yali mwaka okwemulisa ono abadde ye mami ali awo ndowooza ne wano wamukyazaako olumu kweyite nga byayogera bwatyo kakati nga tasobola politics wa Kampala wa Kampala kati Museveni nga bimutabudde kati alina ekibalo kyaliko ng'ojjeko kino kitenzi nakyo nja kukyogerako kati Museveni nga bimusobedde atunula era bazigundi yalina ebigambo bye yajjanga ayogera ekyofa togabye manyi yatambula n'alumba Lukwago n'avuma n'agamba bano bonna Museveni beyandeetera beeleeta mu kibuga tulumbe Lukwago tusiga bali ku muntu bandekerera agamba Kisaka talumba nnyo Namisa Kabanda bagamba nti yalabika musiraamu munne RCC Amina obadde omumanyi Amina tumumanyi obadde nga kati ani RCC aliwo waliwo je bamuyita je kati kyenkubulira kaka olaba Linda Lusa ono
ogenda kumulaba gwe baleese wa bigambo bingi era natera okusaba olwamulese nagenda ujjota abadde mukaliisoliiso ogenda kumulaba kakati eyo nga strategy weeri sigamba nti yenkulu ennyo kakati endala esingiza okuleetera kisaka obuzibu MDAs ziyite government agencies zonna bazikozesanga conduits okuyisaamu sente zidda mu gavumenti eyawakati kikirize obagaana budget bayinza okuwa yadde ka budget kabadde era katono naye nga mulimu eziyina okuddayo okuvujjirira ebyobufuzi ebya Museveni mbabuulira nze kyenjogera ge mazima Jennifer ku nsimbi ennyingi ze baamuwanga baali banaatera n'omusiba ez'enguudo ezo z'olaba eza World Bank yedikuwakolebwangako enguudo ezo kidipu 1 kidipu 2 ez'emyalo egyo gya Lubiginawa esente nnyingi nnyo zaddayo mu gavumenti kakati wano wokka kilomita y'oluguudo waliwo sente zebatasobola kunnyonnyola era ogenda kubiwulira mu maaso awo sente ng'enguudo za Naamu bazizizaayo naye wakuba nti mulimu namuno kati bw'oteekawo embeera eyo nti ozizzaako wabeerawo abamogolako abeetika ekitereke nabo tayinza kukikuleetera kyonna naye n'atakola ki n'atamogolako kati mulimu sente z'enguudo za Naamu mulimu enguudo zino eza Africa Development Bank okikirawo bweyagamba nti egenda nakusiba gundi looni eyo ogiyimiriza nga sente tezirina akawuta twalwanawo ne tugamba ebaga tuzuddeyo zizino 350 obumbi ezibadde ziwagamidde wano nezino neziri kakati n'endala nnyingi gwe weewunye njagala ono kino mukitwale ng'ensonga enkulu gavumenti netuuka neega nti egenda kuwaayo sente Ministry ya Finance mu kugula ttaka lya Bosco Muwengwano mu Kisenyi eka 10 buli eka $10 million eka 10 $10 million $10 million 10 bwe bumbi bisatu mu nsanvu oba bisatu mu kinaana wano ngoloze nje kisaka yakirimu yokka enaku zino waliwo ze twewoze eza Greater Kampala Metropolitan Area $1 million 608 World Bank angetwaddeko $1 million 566 gundi Faransa gabatwaddeko $1 million 42 nga government ya Uganda ino okuteekayo $1 million 570 nene etateekayo kakati ku $1 million 566 World Bank zetuwoze kuliko 518 za loani 48 nga bazituwadde buwi government ya Kampala government ya Museveni ne bakwatako $1 million 18 ezazzeeyo tezigenda kukola ku nguudo tezigenda kukola ku mwala tezigenda kukola ku katale naye $1 million 18 ne baziyisiriza ne bagamba kati zino zigenda kukola kugula kompyuta na kutereeza ofiisi ya Ministry ya Kampala tusuba tulajana tubuuza nti bannange $1 million 18 bwe bumbi 65 zigenda kukola ki mu ofiisi mugenda kugula kompyuta desk keys fanana ki Mr. Kabanda Minister muwala wange oyo amuzaala yenna Lukwago bambuuza ku CBS dala sente ezo zigenda kukola ki statement gyazemu yabadde nkulu yagaba timuyinza kumbuuza bye zigenda kukola cabinet eyinza okuyisa sente nga temanyi bye zigenda kukola $1 million 18 cabinet ye yagamba ziddeyo yadde nga zireeteddwa kukola ku nguudo ne ku myala World Bank yazituwa kukola ku nguudo myala n'okukola ku ki n'okukola kuzimba obutale ne bagamba ezo zizzeeyo yagambye ngoloza cabinet eyinza okuyisa sente nti ziddeyo nga temanyi kyenkugambye twabagamba waliwo kateereze zikola ekyo kyonna obutale obwo bwolaba Mwami Museveni yagamba budde mu KCC olwaleero obuuza mukyala Misakaba obuuza Kisaka agenze tamanyi na kyapa kya wino gye kiri agenze tamanyi nakasereeyo eri mu lugendo bagitwala Kiseka waliwo abeewaana n'okwewaana baali boogera n'abakulembeze bwa Kiseka lumu oli b'ofunye omukisa bagamba nti olaba abo bakulya ekibaati wanene abakiseka abantu baali basasula ne sente zaabwe batwalewo abasuubuzi bagamba n'ekisaka tamanyi kigenda kukolebwawo ne bagamba ekigenda okukolebwawo omuntu omuyaniza okyogera abagamba nti General Salimu Sale yamanye ekigenda okukolebwa ewa Kiseka kakati njagala okutegeeza ne bamuleetera ekintu bamukwasa ekintu ekibadde kimuli mu bulago bw'ekiti RRU omuntu baguyita RRU waliwo enforcement eri mu tteeka enforcement yeri mu tteeka ne bagijjako emirimu gyayo
aba enforcement nabo bafuuka bakadeyideyi nabo basolooza eyo kubagwira ne bamugjamu ze bamujjemwa nabo tebakyalina byakukola bali ayido kati baleeta ka group kalimu omuvubuka bamuyita Mendoni agamba nti ye yali highway robala n'akwata ka group ako ne bakakwasa Kisaka era ko kagamba kava buterevu wajjali musale ne bakakwasa Kisaka nti gwe goka buvunaanyizibwako Kisaka mukazi wadde yeetikka ka group yagenda akongerera agira bwati naye kakakube emigo kakole fujjo kakati omukazi gw'otika ebyo byonna mukadde mukazi mulwadde n'abeera ebintu nga bimutudde mu kifuba kyenjagadde okugamba nti with or without Kiteezi Kisaka yabadde wagenda ekyo kyo tikiriko kubuusabuusa obubi bwabadde bukomye kakati Kiteezi nga mmaliriza ku nsonga eno Kiteezi n'aleeta ebizibu ng'ekisebe tebasobola kunnyonnyola 4.1 billion Uganda shillings 4.1 billion ezibadde ziteekebwayo ku Kiteezi okumulabirira ng'ekibasobola ya accounting officer ne banne twagenda Kiteezi mu January ne tusanga nga n'ebimotoka bye babadde bapangisa byavunda tewaliwo equipment n'emu yagulibwa nti erabirira Kiteezi tewaliwo zonna equipment ezibadde ziriwo waliwo kimashini bibadde bigamba nti babipangisa ku Mukululumala wa Nipolo kimashini ekimu kigurede ekibadde kirina okunyega kasasiro ya aleme kusaasaana nga kigurede abakipangisa miliyoni 2.6 buli lunaku miliyoni 2.6 buli lunaku nga excavators ezina okusaasaanya kasasiro ziri 2 buli emu ng'epangisibwa miliyoni 2.5 so buli lunaku nga tu spending ange kitongole miliyoni 7 n'emitwalo 6 okupangisa ebimotoka bya Mwami Lumala buli lunaku kakati kamalirizeyo katono maramu ng'apangisibwa ng'agulibwa 1.5 billion naye ate nga bagujja ku ttaka lino kakati nabo nga tebalina byayinza kunnyonnyola kati igg wazze n'agira leta lipooti bino byonna ne bivaayo ekintu nga tekikyayinza kuyimirira kakati kinakyusa ki nga nfunza ku kino kinakyusa ki ekisooka balowooza nti maybe Usa ayinza okubeeramu ebyobufuzi kuba ye ebigambo abiri n'ogenda kumuwulira ekyo kimu ku buweereza bwa Kampala njogera nti muna Kampala natandikidde omanyiyo strategy ya Museveni yakugamba nkugambye ekyokuteekamu ssente Kampala akyuka ekyo yakivaako tasobola tewayinza kuteekebwayo ssente ne World Bank zeetaddeyo ogamba nti tukole ku myala ng'ogwe Nalukolongo twalwanye ne tukuteekamu mu ssente za World Bank bagugjeemu ogwakaliddubi ne bagugjamu so tuli mu byabufuzi exactly mwami yoli Kaguta Museveni ali kulwana byabufuzi bye so si ku development kakati eyo enteekateeka gy'agenda okuteekawo bwekyo bano agenza okulaba nga bafuuse liability gyali tebakyayinza kumuyamba basiigiddwa ekifaananyi ekyo Kiteezi abaleetedde ekifaananyi ekyo ate nga ne mu byobufuzi bye banafu kati ali mu kwasembolinga ttiimu sijja kwewuunya era tojja kwewuunya Yesu Lusa ayinza okumalako emyezi 3 kyokka ne bamugjawo naye gwe bagenda okujjawo gwe bagenda okuleeta nkukakasa bw'ataave mu magye butereevu y'omu alina rank kwabo nenga tekumulimu guno batugambye nti bagenda kusaba public service yegenda okubawa ekyo bakulimba public service nga bwe yalonda executive director waawa Jennifer bamuleeta lwakuba yali asaba ne maama Janet Museveni nti asaba ne maama nga bali mu watu ono manyi gye bamujja naye bamujja mu church bw'obyogera nti lwagayogerera nnyo Oza twandibadde mu ensonga amaliriza ku kino naye ekyo nga kivuddeko nti lwaki nkyemfasizinga kino nti gwe lwaki olowooza nti Mwami Yoweri Museveni yaleeta RCC yaleeta SFC okola enguudo SFC olaba waliwo ogamba nti twagala lipooti era neewuunya bakansala na kino kankyogereko mbagamba tubanje lipooti ya SFC tebibakwatako abibi SFC nwana bwomu nabatwalira bakansala biripooti banange muleete lipooti twe SFC golooza lwaki SFC tebaleeta lipooti ku ngondo za Kampala tweyanza nnyo mukulu tweheyo
Jennifer was sourced. Jennifer bamusosinga ne bamutunajja n'atandika okukola mukulu tweheyo twandibaddeko n'ensonga ezirikiriya naye mukyala Kisaka yava mu office ya prime minister okujja okuba executive director yali simple transfer of service kati ekyo kyali kiriya ekifo weekiri naye genda okyetegete kubanga abadde agamba nti yavaawo baleeta muleete ne basuulawo naye mu public service mulimu terms and conditions ezikiriza transfer of service ekyo kimu ekyokubiri nze mbadde manyi nti KCCA eri council KCCA eyina budget KCCA eyisa budget KCCA eyina bakansala ne road mayor waayo abasitunula mu budget eno nga bamaze kugiyisa buli mwaka embalirira ngeze ne bayita ku nsaasanya n'enfulumya ne bakkiriza nti babikoze ebirungi bakoze ebikyamu n'olwekyo waliwo ekyandibadde kye bayita responsibilities and liability bw'ojja ng'oli executive director n'okola ebikyamu ng'olina kanso yo eyisa by'okola ndowooza kanso eyo ekulemberwa omuloodi waffe naye bamu ebizibu byayo n'olwekyo nzikirizagana n'omuloodi nti oluusi ekampala eyinza obutakyuka kasita enkola ya executive director eba bwetyo n'enkola ya kanso ey'omuloodi ng'ekyaliwo bebakuuma ensimbizo kutukira ddala ku bukadde 10 tuli wano mu studio twogera ku nsonga za Kampala bwana tweheyo twadde tubuuza ekibuuzo nti bwewulira omuloodi yayogedde era n'ayogera bulungi bintu byayogedde munda Kampala ogwamu amaanyi tasuubira buweereza okugyako ebyobufuzi nti kati olutalo lw'ebyobufuzi na Kampala asuubira ekibuga okutuukana n'omutindo gw'ekibuga nga bwekirina okubeera ne kati ebyobufuzi birabika nti bye bikulembera okusinga obuweereza kati omuntu bw'aba nga yabadde mu kulwana olutalo n'obwe luggwa asigala mu combat mode kye bakiyita muganda wange ati mukwano gwange omuloodi Erias yayingira mu byobufuzi e Kampala nga byakaweerege bya lutalo era buli gwalaba bw'ati agamba onaze kundwanyisa kundemesa wadde aba mulungi wadde aba kati eyo yembeera gyayisemu era nze musaasira kubanga gye yayingiriramu era gyayisemu ne bweyayingira mu bwa MP byali byakulwana n'olwekyo ye kikyamulimu nti byakulwana kyoba olaba ono mukyala bwe yajja Kisaka nga si wakulwana si yakubuukabuuka n'agamba ono anaamalako kyekimu ku bizibu ebyo naye ekyo si kyekikulu ennyo ekikulu ennyo Kampala si ya executive director yeka Kampala yina obukulembeze bwayo eyina bakansala eyina road mayor n'abaroodi abalala ba divisions endala abakulembera buli mwaka KCCA etuula neeyisawo embalirira ya sente zeeyisawo ziri kuzimu kuzeesolooza sente zeeyisawo zezimu kuziva mu central government sente zeeyisawo zezimu ku donations and grants and loans ezijja mu KCCA siwulirangako n'omwaka nagumu omuloodi abadde wano kati emyaka gigenda kuwera 10 omuloodi abadde siwulirangako nti omwaka guno KCCA yaganye okuyisa embalirira oba yaganye kuyisa ensaasaanya gye baayisa omwaka ogwayita kiba kitegeeza nti nno oba baagiyisiza oba tebaagiyisiza oba baakoze oba tebakoze omuloodi ne kanso ye omulimu gwabwe ogumu kwe kusupervisinga kwe kumonitoringa okukola nti ebintu bigenda mu maaso kati mumonitoringa enguudo nga teziriiwo n'omonitoringa omwala nga teguliiwo n'omonitoringa ebizimbe nga tebinjire ku mulimu ku ngeri gye wayingirawo n'okuyingiza kubanga mu KCCA abasinga abalimu abakugu abalimu bayita mu public service nkyemanyi director of education yayita mu education service commission abalala bayita mu health service n'olwekyo abalimu
bajja naye ekibuuzo kiri mbeera ki eri mu Kampala eremesa emirimu kyekibuuzo ekikulu embeera yeremesa emirimu erimu enjawulo bbiri ebo ku mbeera ezo yembeera gye bakoleramu Omuloodi gyagambye nti oluusi linkage yabwere central government oluusi ebalemesa ebayinkambalinga ekyo njinza okumukiriza naye ate embeera endala yeneeteekebwawo Omuloodi ne kanso ye nabo nga bagamba nti kirabika mwaje wano kutulemesa naffe katukole ki katulwane tulabe nti bimukola oba birungi oba bibi tebisiimibwa bantu kubanga abasinga bakansala n'Omuloodi nga omubaliddemu akalulu bakafuna olw'okuba abantu balina okubakiririzaamu bagambe nti ffe ekyo banaleeta kasita tuna bakyagala kubanyigirizamu oba kirungi oba kibi tujja kukirwanyisa. Ekyokusatu Kampala eno erina ebizibu ebingi naye ekireetamu ebizibu mu Kampala kiri ekyo amateeka agatakola amateeka agatakola abalina ogateeka mu nkola ekisooka ye KCCA Kampala City Council kanso eyo bwegiteekako abaginforcing ne kanso ye batuula ne bakwatagana ne executive amu yaabwe ya executive director na tiimu ye ne bagamba kakati tusazeewo tukole Kampala ekoleka naye buli omu atunda ku kibegabega n'agamba ono ali emabega eyo oba mulungi oba mubi ayina okusooka kutunulayo so kyekizibu ekiri mu Kampala n'olwekyo oba ono avuddeko oba omulala avuddeko enkola y'Omuloodi ne tiimu ye bweba ng'ekyali emu Kampala ejja kusigala ng'Ekampala nga bweri enkola y'Omuloodi yenzibu kulale bwa Abedi Wanika tulina ba ministers mu Kampala tulina ba RCC mu Kampala tulina Lord Mayor n'olukiiko lwe tulina kwegamba obukulembeze bungi mu Kampala butusobozesa kuba kati Lord Mayor asimanyi ayinza okutunyonyola obanga executive director asobola okumuwa ebiragiro n'abikkiriza oba alina kuliza byaba minister oba alina kuliza bya president amulonda ku mulundi guno bw'owulira executive director abadde bamu appointing and minister in charge of the city ekyo kakyewuunyisa ebibuga ebirala bwe balonda meya yabeera political head w'ekibuga ekyo kakati gira emirimu emirala nigikolebwa abakozi abayise mu public service naye ekibuga ky'e Kampala kirina baminisita babiri nga bw'oyogedde kirina baaladi executive director naye w'amaanyi mazibu kubanga ate bano baminisita atayogera na president baminisita ate ku indi tebalina twanyi wadde noto ayogera na president kakati bagenda okutegera byayogedde ngaowa president yavuddeyo kiba kitegeze yuka enkola twetaaga okuddamu okutunulira etteeka lino kino kye bayita Kampala City Authority ekitooka kyetaagisa kyakola Omuloodi etteeka lyalikolera kyakola aliwo telyakola kati boddayo eri mu byaffe biri ebikadde Kampala City Kampala City ojja kusanga nga boogeraageranya sipiidi gwe twali tutambulya ne gwe tutambulya kati byanjawulo abakulembeze bayitiridde obungi basasulwa kakati vaawo ate wansi wa mukululu kwagwo ogatewo bakansala nabo tebamanyiddwa obungi bikumi na bikumi bali bina nkaaga mumu oba uli abakansala benkana kumpi palamenti ya Uganda bina ye Omuloodi oluvannyuma atunyonyole eggwanga nti yabagalira mu office olw'okumeka mpozi bamutawaanya nabo bangi
bano bakansala aba divisions ati obungi bonna awamu bawulire bonna n'aba division binakanga mu bakansala bayitirivu kati bano ogenda kuteesa nabo balinga palamenti ya Uganda ne palamenti olaba ekitutawanya mu palamenti temuyina space bwe muteeseza ne bwoba oyina ekirowoozo ekinagasa bannayuganda eddakiika kaba kakubye dda kakati nabana ekiseregende nino somero bano bakansala somero ddamba yonna okugatta wamu abauthority n'abamagulu bali bina nabo si batono Lubaga 97 bwotyo obawulira Lubaga kakati site ziri ezaffe zebakatuwa tusanga tulina bakansala 36 site namba aba batula ku site naye kati information gyenyinza okuwa mu kulonda okuddako bali demarcatings electoral areas bagambye buli council authority alina okukiikirira emitwalo 10 egy'abantu bagenda kendeera ono wa division agenda kukiikirira gumu kati bajja kusalamu nga half binankaaga mu zizo bayinza okusigala bakyali bayitirivu kakati sebo tutunulira bwe bava ebizibu system efaanana bweti ya leadership tolina kyogisuubiramu kukola kati bwe tumala ekyo ebibuga ebirala olw'okuba eno capital city baddira ebintu ebimu ne babikwasa central government nga yebikolako oluguudo oluva wakati mu Nairobi express ogenda ku kisaawe Jomo Kenyatta abakesisi ye Nairobi sibe bakola gavumenti wakati ye yakwata sente nekola kye naye kakati wano ebintu bya wano bizibu nnyo bano bamukulu kwaga kabajeti kaabwe nga bwanyonyodde omukyalo oliwe yali wano yali omuganzi soba mu lulalo balwenda zaali biliyoni 8 kakati omwaka ogwaddako nezikka nezifuuka 433 okuva ku 8 kakati pointi yange gyenzimba bwe tuba tunakola ekibuga kino nga tusinziira ku ani idi aweebwa ssente muba temugenda mu maaso naye sente ziba zirina okukendeera kubanga sente ze babawa tebagiyita recurrent expenditure ziba mu recurrent ne capital kati bw'oba ozimba luguudo nga bakuwadde sente za kukola oluguudo n'oluzimba ne luggwa lwaki oba oyagala tebakwongera esente zennyini ezakoze oluguudo nga tona zino nga zimaze okukola bwe ziba zakukola omwala wagukoze oba waziridde katugaze tewagukoze naye waziridde lwaki ate oba oyagala bakwongereza omwala tebakuwadde omwaka ogwayita enguudo ekampala zagwayo zokkola ye bwayita mu kibuga anti kyekibuga waliwo DE ate ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku abaana bawe Prestige Margarine bawumirwe omugaati ate n'okukula obulungi nga balamu ate nga bagezi amasafu ku Prestige Margarine matono ddala ekikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu mu ngeri y'emu osobola n'okumweyambisa mu kufumba capati amandaazi pudding n'ebyokulya ebirala Prestige Margarine ali mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu supermarkets ne mu maduuka gonna Prestige Margarine delicious health and yummy green organic manure kyekigimusa ekiriko omulimi kyotasaanye kusubwa kipakingiddwa mu lita emu ne mu hafu lita omulimi w'emmwanyi kiyamba okwasa ekimuli okubazisa okugejjesa empeke kiyamba emmwanyi obutakala makoola awamu n'obutabaamu kirerya wamu n'okugoba obuuka mu butabi omulimi w'amatooke green organic manure ayamba okugyamu olunnyo okugoba ebiwuka awamu n'okugejjesa omulimi wa kasooli ofuna ensawo 4 ku 6 olw'obumonde ensawo 100 buyika emu ng'okozesa green organic manure ow'ennyaanya emboga watermelon ebijanjaalo n'ebirime ebirala byonna kiyamba okugejjesa
okubazisa okukwasa ekimuli n'obutawulira musana. Green Organic Manure musange maduuka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga lyonna, ab'e Masaka mu maduuka gonna, Kampala Container Village, mu Africa One n'Ensanja Agrochemicals. Green Organic Manure yakakasibwa ekitongole ky'ebyobulimi mu ggwanga, essimu eri nooti 754 nooti 479 oba nooti 781 nooti 316 tukomyewo edakika ziri abiri ezise ku ssaawa 5 tukyali ku nsonga za Kampala. Honorable Abedi Bwanika wadde ku muzindaalo ssebo tutegeezanga ekirala ekitawaanya KCCA awa abantu obuyinza ate naabo bajjako kamba ekyokulabirako kino ekyakasasiro kiba kitya mu 2024 nti Uganda terina kapasite kumanaginga kasasiro oyo. Wano wazzeewo companies nyingi nnyo, nange nali mbaddeko n'emu abaagala okudira kasasiro oyo bamuggyemu amasannyalaze n'ebirala ebigimusa biki n'ebirala, naye buli bagenda mu KCCA awo mwabo abali tekiniko bamaliza nga tebalina kapasite ng'ate ekyo kigenda kusalibwawo pulezidenti central government ngekigenda kusalibwawo pulezidenti. Nababuuza jjo ennaku ezo nga twogera ku byekiteezi, lwaki temuddira kampuni zino olw'okubanga bo tebazze muziku ky'amasannyalaze bazze kujja mu bisasiro ne mutunuulira ebintu ebirala bye bagenza okukola ne mubaleka unit cost y'amasannyalaze yo neebeerako waggulu. Ekyo kantu katono nnyo naye bakiruddeko kubanga pulezidenti yali yagala nti takyayagala masannyalaze gugenda waggulu wa senti 5 kati nekimala abantu ne bajja balina sente zaabwe kati decision making za city zafuuka political. Buli kimu bakitulira mu politics, ekibuga ne kitulema okutereeza buno buntu butono nnyo decision siga nti ebisasiro tewali atamanyi bwe babikuŋŋaanya bagenda kubijjamu ate oluvannyuma bwe babitunuulira era nga sente kuba eyo sente eyo bizinesi y'amaanyi nnyo ebyolaba ebisasiro kakati badda mu politics ate ani agenda okufunamu ezo sente ani agenda ogifunamu ekibuga nga kifa. Njagala kumaliriza nga nteesa bwe nti tukyuse mu tteeka lino etteeka eririwo fu tukyuse mu tteeka tuveeyo n'etteeka nga likendeereza ddala biokurasi eyo ezo power centers zoyogeddeko nyingi tezisobola kutambuza kibuga kya Kampala. Katono nnyo information eyo njagala kumutereezaamu n'okugamba nti tulikyuseemu tuliggiriwo ddala teryetaagisa kubanga tubeere either mu tteeka lya local government ng'erifuga local government endala kuba ne constitutional court yagamba ne Kampala local government, oba bw'oba oyagala ebibuga byo bibeere na tteeka lyabyo. Tulina ebibuga kati 11 ne Wabedi Bwanika e Masaka nayo site kati site emu efugibwa mu local government, site endala erina ekiteeso kyange twetaaga etteeka ery'enjawulo ery'ebibuga kubanga eri local government mulimu emiwaatwa temuliimu bibuga bwe bigwa cities properly. Kyekyenjawulo ku kibuga ne district argument eno twagikoze dda mu bibuga mukulu bwabo ojja kutuula olaba erya local government olyetegereze mulimu emiwaatwa nga ebibuga waliwo bwe bitajja kati proposal yeeri proposal kuba argument ejja kuba proposal yo ey'okubanga tulina etteeka erigatta ebibuga erifuga ebibuga byonna nzeyo gyengula naye nega nti ebibuga bifuuke bufuuzi district ekyo ate nakyo tekikola naye ate n'okubeera n'etteeka nga lyanjawulo soke tutunuulire lwaki KCCA etteekero lyakolebwa bwe ekyenjawulo pulezidenti bwe yalaba nga tasobola kuwangula Kampala nedda si kyekyo ensonga eri kiriya banange Kampala n'owekitiibwa bwe yali akola etteeka eryo ne banne
bagamba Kampala erina enjoyinga special status akantu ako bakateekako lwaki kubanga Kampala ye kibuga ekikulu kyetuyita capital y'eggwanga n'olwekyo okubanga bakola etteekero tebakola nsobi mu biseera ebyo byali lyetaagisa okukolebwa naye kati liba lyetaaga okulongoosebwamu okusinziira ku mbeera katono nnyo nzikiriza just second bayogera simanye etteeka erya Kampala simanye ery'ebibuga ebyaki wowe okirina kubanga Abedi obadde oyogera wano nti ostadinze wangi wowe okirina fe tugenda okufuna ekyenjawulo actually gende Nairobi county nga Kisumu bweri county tewali njawulo zonna ziri counties buli Nairobi afuga Nairobi governor n'afuga Kisumu governor kakati lwaki Kampala tetubeera na governor wa Kampala katumuyite governor oba mayor wa Kampala ne mayor owe Masaka nga bonna ffenna tuli mu local government oba tuli mu county government zisebo ndomaliza mukulu mayor kyagenda mu kiwanvuko kyetaaga okutaganjula ne abali mu local governments ne cities zino empya bakimanyi bulungi nnyo nti muteeka liri erya local government tetujaamu bulungi abati nze kyenjagala okumuguza naye naye akyogedde kateeke nyini tituveeyo netteeka nga lifuga bibuga byonna Kampala yekka lino erya Kampala fu liteekawo power centers nyingi ne liremesa abakulembeze okukola emirimu gyabwe era tewabaayo muntu asuubira tewaliyo olunaku Kampala lwagenda okutereera nga tulimu eryo etteeka nga bwe liri tasobola kutereera ate ogenda goberera kikyamu ekiduga kyakyama ne bwoga nti ogenda kigoberera kakati eryo etteeka terikola tukkirize tufuneyo etteeka eppya ery'ebibuga byonna ekibuga bwekigenda okusobola okugenda mu maaso Honorable lwankubadde etteeka liri bwerityo ni waliwo n'obuntu obutono bwera mu Kampala negamba nti n'amataala ku nguudo nago ne gagaana bakakola juzi twakavamu yalina ne bakola amataala ne bateeka ne kati tigaaka kakati lukwago Lord Mayor badde mbuuza ngano oli lweyawaawa yansonyiwe naye nkimubuuza tuli Lord Mayor waawa wejjinja wenansana wange wali ku kibulooka kiki you are not you have grip toyina grip ku city naye mu mitima gy'abantu balowooza nti gwe Kamala byonna Lord Mayor wabeerawo ssente ezifulumye nga tezirina kufuluma endulu walalala sina ndulu zokka kwata oyo bamujeruzira abantu kyebaagala okuwulira endulu togiwulira nti yakutte eyabadde azibbira Lubaga oyo ali luzira ogwokuvaayo tukoma ku ndulu obuyinzi obukwata bulina obugoba bulina alina okubwewa Abedi ono namuwulira ng'anyola emikono ab'e Masaka eno puloti ani yagituttira munyola omukono paka ne bagisuula bwe twagala okuwulira kati bano n'abatutte wa IGG n'abatutte wa IGG ne mbuwaako obujulizi era IGG abadde alemye okufulumya lipooti ne tumulemerako n'agifulumya n'abagoba nze sirina buyinza bugoba kugambe wano $1,018 ba ministers batutte ku ssente z'enguudo kati kubye enduulu nyambaako tukwate ate nkwate nga manyola omukono naye zaabadde ku bajeti ya KCCA awo obuzibu we buli kubanga esente ezo $1,18,000 bwe ziba nga zaabadde ku bajeti ya KCCA which you preside over as the head of the council kakati zifuluma zitya tezirina miniti egendako ebyo byonna nze sayininga check efulumya nga tona sayininga kubanga gwe kenyini gwe muyisa accountability kakati nga bakisinyizaako nti leeya eziri mu Kampala leeya ez'ebyobufuzi zisinga abakozi executive weri
sisi eri buli omu akwatako kawayi nowulira nga owerubaga alwanagana naako gatalya nga atali mu Kampala owenakako alwanagana naako akatale tulinga batalina nti waliwo akwatibwako ku butale era eno modus operandi abantu batambula be bati bwe bituuka ku babodaboda olanga towulirawo omuntu agamba nti ali ni charge ate Katonda atuyamba buyambi ababodaboda ne basirikiriramu baba akasirika abagundiri abatakisi ne basituka baba akasituka bati ababutale ne basituka Katonda atuyamba buyambi tulinga nagenda keseseyo mu biseera besamanya nti bikyamu bali saasoma mbeera wabangamba nti bwogende sese okuvanga mu February paka mu July bwotaba muzira nange nalinyira Boulevard niba tutukire wakati nyanja nekwa kati ye Kampala bw'omutuulamu bwoti nga totegedde kiki kyogendako bakubire wansi bagenda ogati bayifuluma nga nawe gamba okay weewaawo osabusa kiki kikoowe ekisooka mu byonna ndi munakuwavu ababadde ku kesi ye okutamalaako banga lyabwe mukulu Kisaka abadde atuyambi nga tabiisanya nnyo na lukwago ono kutekawo obukakkamu nga kiyambako technical wing ebadde kuli baluyimbazi n'abalala okukola ku mirimu nze ndi mu gavumenti esente eziri mu Kampala mu myerika gino zisinga ezaalimu mu Sisinga waali ekyo si kituufu balansi yakyuka ate mu gavumenti wonna esente baazisala fenna mu gavumenti sente zasala akati local revenue local generated revenue anyala okuba mu Kampala kati yeyongera okusinga ku Musisi we yali kitegedde ngambe yeyongera ekinaawe nokkiriza local revenue yeyongera naye akati local revenue ayinza okuba yeyongera naye twafuna ekizibu nti waliwo Kampala we yatuukira ekiseera nga teri luguudo likolebwa nitumandooza emyaka nka 15 enguudo tezikolebwa tufunye zeroniino tufunye biki enguudo nga buno tuli mu areas tuli mabega nnyo okuzizza engulu so the project zino sente zitufunye era Musisi abantu ababamwogerako yalinga mobilizer wa external donor badona bamulinamu confidence ne bayita loans nyingi zajja loans aliwo ezakola enguudo abantu zebatotangako nti zirikolebwa nezikolebwa naye stock ekyali nnene era stock kati ez'enguudo ezikolebwa nnene nnyo n'okusinga Musisi yakola bwe zinaggwera bwe tunazigirako engalo KCCA government central government n'abalala Kampala ajja kuba weewaawo naye ono omusajja wamutwalidde ow'ebyenguudo fe tumumanyi nnyo mu byanguudo luyimbazi tugenda funa drug tugenda funa obuzibu kubigenda mu maaso mu contracting enguudo n'okufuna abakontracta abakola supervision yali alinayo druginze prime minister n'ayingirawo kati bakontracta bataddemu ka speed naye tetuwulirayo balukwago nga bafuba tubawulirayo nga bafuba bagambe nti enguudo kamulambule abadde mulambula ku nguudo layers zino enene zirina mulambula ku nguudo mulabe nti bazimala nga ddi tubawulira mu birala nnyo wa bodaboda oba buntu butono nnyo bwa bodaboda twagala infrastructure esooka eterere ku sente z'enguudo obuwumbi obukola tugambye kati bungi n'okusinga Musisi bwe yabeererawo obuwumbi kati obuli mu Kampala omuntu okumpayiriza nti nja kuddamu lwaki simuddiramu wano kati sookoleke ogenda kuddamu tuli mu muzindaalo akati tetusaba katuve mu bulango sijakiriza kumpayiriza ebintu byetaddemu amanyi
maaso okutuuka ngenda kusomeza 31 Oktoba 2024 tokkiriza mukisa guno kuyitako okumanya ebisingawo tukyalire ku www.malengo.org obakozesa whatsapp number 0775 085 112 omwana w'obuwala alina omukisa ogw'enjawulo era okubirizibwa okwewandiisa wegendereze abafere Malengo tekusaba ssente mu kwewandiisa kwonna tubanjulira Jonah Hotel esangibwa Ishaka Kizinda opposite Shell petrol station balina obuweereza bwa hoteli bwonna omuli emmere ennungi rooms ez'omutindo ebbaala wamu ne gardens eziri ku rooftop gwe wenna nga olina plan egenda e Mushenyi Ishaka Kasese n'awalala twetanire era ffe tukola ne interior yonna olina nyumba naye nga oyagala kukola interior tusobola okumukutuusaako tulina n'ebitanda mu design za China mu miti egy'enjawulo egya wano nga mahogany atali musiige langi wamu ne mosquito next buli design zonna n'ebika byonna oyagala mattress twekwate ebintu byaffe byonna biri ku garanti ate nga bya bbeeyi nungi abali e Kampala kubira director Jonah ku noti 7 noti 5 nga eri ne ku WhatsApp ate abali mu bitundu ebirala mukube ku noti 7 noti 8 67355 ndakika tusigaza ntono ddala naye honorable Sebunyanga Bumaliza yeso ziyatumala lwansonga ekintu kyetwogerako kiri complex ojja kukiddamu ekintu kyetwogerako kiri complex in fact lukwago yapadde ne information wano nti tukyayogera kuba iddi waggulu tulina ba directors tulina ne ba managers kati ngowa sanitation akwatibwako kiteezi ayina okuba specialist ayina okubanga mukugu bw'onookyusa waggulu n'otakyusa bano ba specialist kati nga ono manager akwatibwako sanitation akwatibwako ebya waste management yani oyo oba tolina kyokoze anti kati oyo waggulu ekimulese lwaki omulodi tamutwala kakati abo tulina okumanya omuntu owa waggulu idi afulumya atya manager atakola tulina okubyetegereza akwata atya ku ali nakagwa mu division atakola akwata atya kwali ekawempe government eno KCCA mirrors the central government egifaanana mu byonna era kyovola nga etteeka lyakyuka government esobola okuba KCCA sente butereevu ekyaweesa etteeka lino ne baminisita nti boogere butereevu ne mu cabinet kubikwata ku KCCA in mobilizing resources zinayamba KCCA kwa buli ekiri mu gavumenti ne mu KCCA gyekiri era n'ebibuga ebirala nga bemugambye bisaana bisitulibwe bijje mu tteeka lino lireme kubeera KCCA lyokka libeere lya bibuga byonna kuba buli bibuga wadde bikyali bitono ate mu myaka 10 era bigezze byetaaga ngamba likyuke limire n'ebibuga ebirala nti bwe minisita baabeerawo minisita ayogerera ebibuga byonna aleme kubeera nga alina ofiisi wano Kampala KCCA ng'akola day to day ate nga idi bwakola ng'ate nga mmeeya bwakola so kirina okugaziwa bonna basituke baminisita babeere busy not on Kampala only but on all other cities maybe awo to decent angle akavuyo akabeeraawo nga buli balambula oluguudo anti kakati bameeyazi bano nabo obuvunaanyizibwa bwe babutwale nga bwe nkugambye bw'ofuna ekizibu e Masaka ng'oli atwala golf course meeya lwaki osigala ng'otudde mugende omuntu mumukwate kakati mulina bakalulu muyinza nokukozesa people power amaanyi g'abantu ono n'ava mu office mbadde njagala ekyo awulire ekintu kyenjagala omutegeeza ku nsonga eno ku nsonga z'enguudo for example baali batumye ne contracts okuzirabako obulabi eza loan eya Africa Development Bank $288 ke katabali kakamu ekitasoboka bali kumma batya ndiriza kyekugambye nga bagamba tetuteekeddwa zifuna nga ate abataddemu amaanyi yekyofa togabye naye temwe mwayisa mu kya budget ya kanso nga temulabye contract
saze kukaya na bukaya yongera yanyola hapo mali tumali ekyo because si buli lunaku nti obeera mu budget ebeera ya mulundi gumu mu mwaka kakati $2,288 nga batemye nga bataddemu n'obuwumbi 41 muzigenda kusasula abantu abawaddeyo amakubo abawaddeyo ettaka ku kkubo lyabwe compensation naye nga bagamba nti ffe tugende tuwegayirira abantu baweeyo ettaka ku bwereere naye nga wano waliwo obuwumbi 41 babutadde muli nga tulaba weziraga tumaze okutematema ssente omala okutematema nti zino ne zino ne zino eri ne bagenda ne babikyusa ne bakola bye baagala budget gyoyise eno ba mu KCCA mu kanso bwegenda mu ministry mukulu mukyala gundi Misa Kabanda bwe batuula ne kyofa togabye bo nga batandika okukola bye baagala nga bagende wa gobi nga bagamba kino ne kino ne kino batudde ze bayita group omanye ndi bayita program based budget mu group bwatudde ne butematema bwe buti ne batayikayo birala kankubulire one time bagenda ne ka group ne katuula akakola ku byenguudo byonna mu ministry ya works obo group obukola ku budget ne bagamba nti KCCA eyina okukiikirirwa ana defending a budget yaffe kati bw'atajja working group bw'atajja owaffe olw'okuba yeetuulako n'atajja enzenguudo zonna ne bazitwala ne bagaa KCCA tetugiwadde n'ekikumi kubanga tewaaliwo abakiikirira kakati ebyo byebizibu kakati mu zino ezenguudo kankulabika ekyo ekirala ekiriwo mu zino Museveni ze bazizaayo budget gye bazeeyo ne bakyusa mwabaddemu biliyoni 10 mwami Museveni n'azijjamu n'agamba nti sente zino zigende mu loko kakati muloni si muloni badde zino ngambe za government ya Uganda zibajjemu bwe yazeeyo n'agata batidde ne parliament byesiza nti alina okwaluka mwabaddemu biliyoni 10 nazo n'azijjamu n'azizeeri kakati ziri ezaloni ze badde kugamba nga kilomita mbagitadde ku biliyoni 14-15 netuvuga ekyo tekisoboka netugenda mu kakiiko ka infrastructure committee kakulemberwa Kasolo netuwa obujulizi bwonna n'okutuusa kati parliament efunnyanga ripooti ey'Akasolo ngende nkwate Kasolo mumenye omukono kakati wuliriza njagala okugenda kati kuzino era sente ze zimu eza sanitation no eza sanitation ng'ogyeko ez'enguudo nkubuulidde ez'enguudo nabikina sanitation ne sente ez'abakazo balinamu obuwumbi 15 mu budget 15 billion za kusasula abakozi banabeera ku nguudo sente ntono kakati narabaga beera ne discipline kumusomesa mwabanyaga mwabanyaga tinga wooli bakulembera wadde empisa zeetagisa naye temunyaga abakozi baffe ne mutabawa ku sente program tuletanga bayayi kakati tekyo kimenyewo naye ekigambo tunulira sente obuwumbi 15 neziyisibwa mu budget nga zirina okusasula abakozi ba community circles twakola scheme mwe balina okubeera balina sako ez'enjawulo balina n'obukulembeze bwabwe obw'enjawulo balina n'abakozi baabwe bali listed ne baleeta kigroup bakiyita RRU nekyeyita 7 Hill RRU nekigenda mu enforcement nekigenda mu gundi mubeera nekikola ki ne bakwata ssente zaabwe zibe biliyoni 15 ezibadde zijja KCCA bwe badde zifuna bafuna payroll ne zigenda ku account y'omuntu omukozi buli omu n'asooka nga bayita mu sako zaabwe kakati ne batandika oziyisa mu kigroup 7 Hill nga kirina account mu Equity Bank kakati kano ka group akabantu nga bana abakamanaging abo bakulimbirwa mentor nga bagenda ne bazigirayo mu bisawo kati ne batawa abakozi ekyo kyokka kireetedde Kisaka ebizibu Kisaka nga yeetise ka group ako kake ensimbi tekalina bikaza accountingira twagenda okutuuka paka nzabo mbadde nabo buli nnaku n'okwekalakaasa buli omu nga mbalimu ne tugenda paka ku parliament n'ensonga ne zigenda wa speaker ne bayita minister ne zigenda ku floor ya parliament ne zigenda wa kakati sikulwisa eyo okutuuka wali nga tebasobola kunnyonnyola sente zino obuwumbi 15 lwaki tezisuuka ku mukozi oli ayera kakati kyegamba nti omuntu asobola n'okubba sente z'omukazi omunaku ayera single mother n'olwaliro akaabali ku luguudo
kakati nze onsuubira ngenda mukwata omukono mumenye mututte mu palamenti tekozeewo kyera kyekozeewo mututte mu igigi talina kyakozeewo tukoze kino tewali kikoleddwawo mukole ki Lord Mayor Lukwago abalonzi baffe bamama baffe bebeera amakubo tebaagala kuwulira nga gwe Lord Mayor nti sente zaabwe waliwo azitwala nga gwe oli awe kugamba menya omuntu omukono omumenyera omukono koneza obuyinza obwakuuba mu kooti ng'agenda mu makooti ng'agenda mu makooti mu bifo ebitaliyo amanya nze makolo kavuma muna NUP mu kibuga omulodi kyakulembera olina wedakiikemu nga tunagenda mu bulango sebo njakinyigiriza ngikozese nina ennaku nenyiike Mwami Museveni yaleeta etteeka erya KCCA Act najja ng'ali mu kisenyi n'ayimirira wali 2013 nga bamaze okukozesa baplanka tumwebaza ne bayimpiikinga Lord Mayor mu ngeri emenya amateeka. Mwami Museveni n'agamba obwa Lord Mayor twabujungulula Lukwago yasigaza bitegere na kiganduula gavumenti yeddize ekibuga kati mbusa Mwami Ssebunyane mukulu twereyo bwe muba mweddize ekibuga nga Lukwago yasigaza bitegere mwagala akole kyenzemba nakyo kizibu kya Kampala. It's about politics nti abantu baagaana gavumenti ya Museveni okulonda gweyagala kati akozesa impunity okujooga bannakampala abalonzi be batonda n'atuuka ku mbeera ng'awamba kifuba. N'olwekyo ekirina okukola kiri ekintu kimu. Museveni should respect Ugandans who elected Lukwago. Ekyo tugamba nze Makolo Kavuma. Right. Kuli kukinana mnana kufunza nasi. Kampala bubbi na bafuzi baffe abalina ettima bafuze bubi Lukwago lekerawo entalo. We need services ononze buhabulwa agamiti buhabulwa. Okay, katufunemu ononwa agamba ati hello abakulu bonna mbalamusiza naye mbufunze ekisumbuwa Kampala. Mwami Museveni yennyini yasumbuwa Kampala. Leo ligamba Kampala aterere batuya amayange nakutera bulungi. Kampala emu amagombola tuza tubala 5 bali mu pivani balinga 10 mulimu ba mayors mulimu councillors Lord Mayor mwali omumyuka we mulimu ba minister babiri mulimu ba director bameka. Lwaki Kampala mwami Lukwago tewali suubiri ganti no baddemu kino bakisetinga bulungi etekakitero nga bwe lyali kubanga kumwembe gwa mwami Yiga bino tebyaliwo mwembe gwa Ssebaana bino tebyaliwo mwembe gwa Ssebaga tebyaliwo
President Museveni obuzibu yeza nno kampala kumuwamba gaita mu maanyi abantu bagamba kampa teri mukulembeze abudde mukulembeze bakyuyanga nti wemanyi obulungi ebiga binomwagala tekiriyo abakulirayo opposition tekabula bwali Museveni yerimba so tegedde bwe lyali ntakuba kumebe gwabayiga tuyenza nnyo sebo tuyenze Mugerwa makanika wa Toyota Mundeba mbuuza honorable abo ababeera mu parliament mwe mwayisa etteeka mwali Museveni alonde abakulembeze abatali balonde lyo etteeka ogamba ki? Okay, kasibeyo omuntu omu tusobola okumaliza. Hello mwebale kutuweereza n'omulodi n'abakulu abo kale munange gwani eddiido nsinzidde wano Lusango kakati nange ekizibu ekyendabawo mu butuufu ne banaleeta abakulembeze oba banaleeta muzungu oba mukyotala naye ng'etteeka erifuga Kampala nga terinnakyuka ebyo byonna twerimba twetaaga etteeka eri bannabyabufuzi libawa obuyinza abalondebwa abantu ne batekiniko bakole ogwabo naguva eri bannabyabufuzi awo Kampala agenda kutereera bannakampala bafune obuweereza mwebale kutuweereza Didi Lusango. Okay, kale Didi. Hello kwebale tuweereza kale mubufunze demobilize wenale mukulu mulali kyazanga abakulu mbalamufuga bali mu studio ekigambo ekyali KCC neteeka ogenda mu central government president yendimu obuyinza ekyo kyayamba kati singa president yali talina buyinza bano yandibagobya atya kujjukira bulungi nnyo nga ekyali KCC nga president alina kyakola newakola etteeka abo be balonze bagenda kukola muleese bazungu. Okay, kale tuweza nnyo sebo tuyanzege mukulu wa bedi nga tuwunza musekiniza asatu tugenda tutya mu maaso waffe twetaaga buweereza ekisooka ffenna tukkiriziganya nti etteeka lya KCC terikola kati okweyongera okutambula n'ekintu nga tekikoze tukigezezaako tetugenda kuwakanya bakireeta abayinza okuba bali balina byebalowooza nti bikola naye tekikoze tuveeyo nalibadde nga nti nze ngende mu maaso leeta etteeka naye eri etteeka constitution zetenzikiriza kulireeta erya cities tweta kukikola ng'ensonga zize nga nzibu n'akola ekiteeka okukolebwa okulwa abantu n'eggwanga lyaffe. ekyeteeka bakyogeddeko sijja kukiddamu nnyo ofcourse tewali nsonga lwaki tulina baminisita ne barasise 15 n'abalala ebyo byonna byogeddwako naye n'ekirala okulekeraawo okukozesa ekitongole ekya KCCA nga pipe nebayisa ensimbi ezidda mu gavumenti yawakati olwo olutalo okubuulira olwo ng'ate ettaka liri ddundu yes twateeka prescription etugamba nti ettaka lwaki temusooka twateekawo ne prescriptions nti ettaka tolina kusukka kilomita 47 tolina kukola kirundo ne mukono tewaliyo naki neddundu baatuganayo ne bakaza amaaso ne bagamba kwa 22 abaasaba bonna 21 tebakwalifyinga eyakwalifyinze yatuguza ettaka liri ddundu bino tugenda kubiyimiriza nenkwata lipoota yange njitwala mu kanso akyawunyola omukono owulira enyola omukono nenkwata lipoota yange ne baseeke memba neŋŋamba nti sebuufu genda ogisome wali tusabe nga tebanagoba ne bano nga tusaba ebintu bibiri nti tuyimirize ebyokugula ettaka bino birimu obubbi n'ekyokubiri abantu bano abali mu kitongole bano abanoonyerezebwako ayijjijji bafulume kubanga bweriko etambuzi eno Kampala bandaba olusi ku nguudo zaabwe ezimu obwo obuweereza bujja kutambula tetulina kutya bano be benyinyongoza kati nga okugula akataka ekyo kiyinza okuvaana KCCA yonna mu lutalo muntu ule muyite mu procurement nga bwekutambula amateeka weegali so tugamba nti wano olunaku olwaliro katugende